Nkwaniriza webale nnyo okubanga okyaliwo newankubadde omulanga gw'okulinnya kw'ebbeeyi y'amafuta gulinga ogukendedde mu ggwanga lyattu Uganda, abavuzi b'ebimotoka ebyamaguzi mu bitundu bya Malaba wano mu bitundu by'e Busia bategeezezza nti bbeeyi y'amafuta ekyali waggulu. Twogeddeko ne David Basima ono wa kitongole ky'ebyamafuta ategeezezza nga Uganda bw'ekyali mu nteekateeka ey'okwongera okuzuula amafuta gaayo basobole okugonjoola ekizibu ekyo. Wadde ng'emmotoka ezitambuza amafuta okuva ku nsalo e Busia ne Malaba zeeyongedde oluvannyuma lw'akasattiro akabaddewo gye buvuddeko, abavuzi b'ebidduka bagamba emiwendo gyago ku masundiro n'okutuusa kaakati gikyali waggulu. Bailon Kinene, ssentebe w'abavuzi b'emmotoka ebitambuza ebyamaguzi, agamba nti nabo wakadde kano tebamanyidde ddala kituufu ekikwata ku bisale ebyamafuta egyeyongera okulinnya ng'amasundiro agamu n'okutuusa kaakati gakyali makalu. Ne twewa okutuuka ku Saturday eddako nga jamu aweddeyo, naye we lwatuukidde ku lunaku olwokuna nga jamu takyaliyo. So kwegamba ebbanga litwewe lya wiiki lyabayo terinatuuka, jamu naggwayo. Jamu eyali mu kilomita 7.5 okulaba kati ali ku 0. So ekyo no tukyebaza, naye era nabyo kwegamba ebintu bino nsonga zino ez'omikago zaagala nnyo okukolwako ng'obudde tebunnaba kuyita. Abasuubuzi nabo bongedde okunyigirizibwa embeera eno era bagamba nti wadde bafuna okunnyonnyolwa okuva mu kitongole ky'emisolo balemeddwa okutegeera ekituufu ekibuzizza n'okulinnyisa ebisale by'amafuta wadde ng'emiwendo egya gayingira kuno gyeyongedde nga ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke bw'alambise. Baganda bange njagala okwebaza aba Uganda Revenue Authority bampa update buli lunaku. Ne singa update eno gye baatuwa etujja kutugasanga ebbeeyi y'amafuta esse tubanga abali mu kutukakkanya emitima. So update zaabwe ndabanga nzeebaza naye ndabanga ezitatuyamba nga bannayuganda. Twagala ebbeeyi y'amafuta era tusaba gavumenti ensonga eno egikwate na buvunaanyizibwa nti agent twagala intervention ensonga veewo tuleme kukaluubizibwa. Mu mbeera eno gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga aliko enguudo ze yatongoza mu bitundu eby'Hoima awagenda okusimwa amafuta era nga mutongole omulimu gw'okusima amafuta gutandika mu mwaka 2025. Bwe babadde basenkanya abayizi abasoma ebyamafuta okuva ku matendekero ag'enjawulo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta mu ggwanga ekya Uganda Petroleum Authority kikakasizza nti waliwo ebitundu ebirala ebizuuliddwamu amafuta nga Engineer Andrew Senabulya okuva mu kitongole kino bw'alambise. So this mega project will have a capacity to deliver 190,000 barrels of oil per day. We shall have about 31 well pads, for which we shall have 426 wells drilled on 31 well pads. David Basima okuva mu kitongole ky'amafuta mu minisitule eby'amafuta n'obugagga obw'omutaka ayongedde okukkaatiriza ku mafuta agaazuuliddwa. So in the future we shall also promote that area. What we are looking at is we are planning for export pipeline. After 25 years, do we stop operation or we shall have more oil? But we are also not looking at in Morotoka Dam alone. We have Lake Choka Basin. It also has potential for oil and gas. We also have Hoima Basin. There is an area also we have to explore and come up with something. Abakugu mu kusima amafuta okuva mu kampuni ezigasima nabo bawabudde ku ngeri obugagga buno gye buyinza okuganyula eggwanga. Tap the latent resources that are there. To the side of the audience for students at large, it is also important for us to try and find out within our career aspects how can we also realign ourselves with renewable energies as we get to satisfy the demand and also explore the latent resources which are there. Bya Mohamed Wamala, Salt TV, Omunyo.